Ono ye Wolokoso. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Kuchenda musanvu akaseresa satu fema mwafa Radio Simba empologoma enunja edeme nkubuzaako gwachaji tumbudde wale kubera mpozi ngate otugobera bulungi nyo kumikutu ejenjawulo abatufunia waleeri ku fema mwafa Facebook live tubagamba nti muli bakabinyo ate mpozi n'abannaffe abatufunira ku mikutu nga Af Cloud ate mpozi ne YouTube channels za fe Radio Simba TV Boka TV ne Kakalam Times tubagamba nti mwebale kubera mpozi ngate mutufollowinga bulungi nyo abali online tubagamba nti muli bakabinyo abali mu Bulaya eyo tubagamba nti ensonga za kabinyo mwebale kubera mpozi ngate mutuwuliriza Francis Bagalo gambo tya we Katoke Kastekino gambo tya ate Sonko ne team good talent muli mutya Mnasho gambo tya Rahman namuyaba nkubuzako ate mpozi promoter Juma nawe nkwagala nyonde Ron Case ate mpozi ne Shafel UG Zafi Case mugamba mutya abantu banji bonna bagitumbudde bulungi nyo nenga kyobo manya nti mwenda tubagala nyo mwebale kubera nga mutu following Flower Semper ogambo tya Gats MC Caxton Images ate mpozi ne Honorable Tebandeke mbagala nyo kale bwetwogerera essaawa eno yennyini Anko Kakalamu abala ayingirawo era nga mpozi abaana abalina olusuutirizo Justice welcome Anko Tusanyusa kulaba Anko Kakalamu nango okubasanga banywanyi Era deba baby. Lutuwe baby. Mwongedre. Ndio batuwa. Bintu batuwa. Nawe Uncle Kaka. Kona. Bintu bino mutabigire mundu bintu mulinga bayina empalana yachi. Empalana yachi kupanywa. Mwete muwana ku muntu ono ngeri abazungu. Lutuwe. Kantu kafe bakajje kale shoka nawe Anko Kakalamu tolwa wolutuwe kale nyongere kubuuzako era gye sokwate ng'otumbudde ku kyenda musamba kasirisa satu pemo mwefe Radio Simba empologoma enungi ey'eddembe baganda bapatufuya ku kyenda mu bbiri akasirisa emusaako n'abanyonya otufunira ku www.radiosimba.ug tongere kubuuzako saako n'okukwanirizaako era gye sokwate nga otuwuliriza tulina Wolokoso tulina emboozi tulina ensonga nnyingi ze tugenda okukwate nga tukwatako olunaku olwaleero n'olw'ensonga eyakadde kanza okubate nga katutebaya kale akubuuzako n'okukwanirizaako nate nze Kakalamu the answer Peter answer wo mulembe guno ndowooza nange kantandikire wano okuva embeera ya COVID-19 bukyeteeka abantu ku bunkenke oba ku muggalo emmeeza ya Wolokoso ebaddenga tekwesa musango buli olukya nabwekityo tulina omusango gwe tulina okusala nga guli wakati wa Muzeyi Bakidaawo ng'ono ye yali manager wa muyimbi amanyidwa nga Princess Amira ate nga era ye manager w'ekibiina ekimanyidwa nga Joby Promotions ekirina abayimbi nga Fresh Jajja Platinum Tebi Spidey Rocks era ng'ono kati be bali kumbiranye oluvannyuma lw'okumukubirako oba oluvannyuma lw'okumukubirako nga ntegeezaako nga Muzeyi Bakidaawo yagobye oli ebitagambika era nga n'ensonga emugobya bw'atyo omunywanyi n'atuviira ku ntono Tata je baliko mukama wange. Kale sebo. Olugombo lw'omuntu lwatawuse muganda wange naye. Nawe lw'obimanyi ebintu. Ekyabaddewo. Nze nga Spider Rocks. Badde musajja mugumiikiriza nnyo mu Joby Promotions. Era Muzeyi Bakidaawo mutwala nga taata na kati taata. Naye waliwo okutuuka ogamba nti kampe mu Joby Promotions waliwo ensonga ezimu ezatuukawo nti nze ne Muzeeyi twatuula ku mmeeza ne tuteesa ne tugamba nti Spider olw'ensonga neno kasooka agende bino biki mu management endala esinga yakugoba ate nga twazaamu yangoba kubanga n'ebintu byange nasanze babitadde wabweru aya alange COVID alulese ebyadala ennyumba gye bali bakupansiriza ezisangibwawo erungu gye waneno ebadde yameka mitwalo ba 4-5 ngenda okutuukawo bintu babitadde wabweru bataddeko kufulu ekizimuluzo naye ekibuzo alinako kopi ne munnange gwe twatuyala naye omuyimbi omulala bali musulamu babiri nga ebintu byange byonna biri wabweru kati nenga mbitegeeza takyanjagala ensonga eyaliwo before
tulina ebyo twatwatesaako ne muzeeyi mu contract ebimu nebigaano tugenda ne tubireka ne tubitwala ng'ebitaliiwo naye ensonga eyavawo nti management enimpya gye enagenzeemu yali alina akasente kerina okuwaani bakidaawo muzeeyi naye akasente ne kalwawo okutuuka entabo bwe yavudde Spider kusewa atandika okunyumiza akasente ako kakugambako engeri gye kali kalina okuba ate nga kabeeramu mwana tu nawe olina kuba ate ng'olina bulinzi nabyo bikunyumiza esente tezituuka ate omuyimbi mukola project ekitegeeza wali wamapaala eddaggo mujovi jovi sinabategeera ogamba yakugobye ate wano ogamba ate gwe wali wafuna dda management empya anti bwe yangobera bwe twateseza nti nfune management empya nga ngenda bba nvuddeyo mu buki mu bulungi ng'asayiniza ne ku contract nti omuyimbi mutunze batandise batundanga basabirwa omupiira okitegeera kati ng'alina okusayininga nti antunze ng'agenda kununa $2,000,000 agenda kutunda $2,000,000 olira ensonga ezo kati eddabu we yavudde nti oba twakolayo oluyimba eyo wa bawa ne wa Peterson ne video ne zisasulwa buli kimu kati eddabu kwe yavudde nze kukola project naye tebanaba kutuula ku meza muwaki muwa sente zibabadde bakyalina okuteesaako ne management empya okitegeera kati nze ngenda okudda ewaka nti ebintu byange biri bwe nebuuza lwaki ebintu biri bwe bisukamazi nangamba nti muzeeyi agambye bwekako konna mulyango toddamu tokyakkirizibwa dde okusala yadde okuyingiramu eno enjo ekiteekiteza olwaleero ebintu yanyumira nebitanga babisudde wabweru byononese kati munebyo tunembisanga ebweru era ne bagamba ne mu nyumba sikkirizibwa kusobola olunaku lwo nasuze mu loogi eyaddala nasuze mu loogi ebyo loogi baziggula owange ebintu byakweyi era obaako omuntu gwenyoyola ne weesogga okitegeera naye nga muzeeyi bakkiddawabitaddewa nabiteresezza ebintu newankubadde nti management eri empya yabadde ayina amagaga yabadde yanfunidde naye nga sinabagayingira kati gwe ekyakulumya okugoba mu nnyumba kyannomye nnyo kubanze nabadde ngumiikiriza mbeerewo mpaka lwe naatuula ku mmeeza munyumiza nzakolaki nze yakutunda nze yantunda naye ng'ate mukusooka nze okuvamu okugamba nti mbe mu jovi twali tutudde ku mmeeza ne muzeeyi nanti kati ensonga entuufu ey'okutuula ku mmeeza sinabagitegeera yali alemeredde babeeza abantu abasatu ye mwali basatu mwali bameka bataano yali alemereddwa nga gwe kizibu ku kibiina anti kaakati yalina ekintu ekigamba mbu asooka kugusa abawala babiri amalaatimu abaki abalenzi abawala batya ne fresh jjajja nga kwamutadde fresh jjajja Pritina Mutebe ne Deborah Kandi muga muzeeyi nze nga Spider Roxy wankolera concert ku Obligato naku z'omwezi nga nyandozo ogw'ekkumi namugamba lwata tufunye eriwo omuntu asobola okuyambako eni nga bwopika balonde ne mutuula ku mmeeza n'ono n'aba ng'afuna percentage nangamba osobola okumufunako nze ye ama neddamu ne tutuula ku mmeeza nituteesa nti akati kankutundeyo buki okusinziira ku muyimbi Spider Roxy ba investor bo boyizo bayita bamusiga nsimbi mu kaseera kano malabika okubanga omusana gwayasedda mu mpale kale kwegamba nga kasente bayiza okubanga ennaku zino tebakyakayina bulungi kale nno nga ye munoonya mu investor bamunoonya musiga nsimbi wasabira omunywanyi bakidaawo amukenderizeeko ku kasente kubanga ebintu tebiri birungi sayidi eno kyenasalimuzeeyi bakidaawo miliyoni 20 zasaba azisaleko oba seekyo bifo ky'okuteekawo n'embeera okuteeka ebintu byange wabweru kubanga lwedde ebyo babikasuseeyo wabweru nabisanzeewo mwana njukira gy'obukuba bwafuuyiridde nabwoba osobola yitayokko kuba n'ebimu mbireseeyo ng'entebe zonna zireseewo awo naye nga ekituufu kiri nti muzeeyi nandibadde musawo miliyoni 2 zayagala lwaki akyazaagala nga wavuddeyo lwaki nange kyesimanyi kuba yagambye tugenda mu kkooti omutamu wa miliyoni 2 yagambye tugenda mu kkooti balooya be alina balooya be simanya biki byabadde bingi naye kati okkeera ng'ate ebyandi bifulumizibwa mu ngeri gye saategedde kati miliyoni 2 naye wamma oba olaba ziba za kikooti eba yaki nange sibitegeera munywanyi era byonna nga bikyasobedde ng'empale z'aba 7
kwe kunoonyako kugwe baali banoonyeza investor bamuyite Musiga Nsimbi amanyidwa nga Mzee Bakidaawo Bakira abadde anatera okwefunya kasente kano k'okutunda omuntu naye munywanyi ono ebbanga liringa tetunakubate nga tutuuka mu kaseera kanene ak'okubate nga afuna aba investor wali eri oba oyogera ku munywanyi oba ku baana be abavuja promotions nga ne Spiderrock mumutwalidde abadde ng'emboozi ye wanvuwamuuko keekano uliriza. Nkulamusizza taata. Nange bwenti. Sandi kunoonyezaako ne waliwo ensonga ezimbo by'omutwalo ne nga kankunoonye. Nazikwata ku mutabani wo Spiderrock. Mutabani wange. Spiderrock. Nange mwana gwaite. Wagisebo? Nati nayo mwana gwaite ekyo. Kale abadde omuyimbi bo ku kibiina kisebo. Nayo mulungi bwati. Mzeeyi. Alo? Oluvannyuma nga Mzee Bakidaawo amaze okuzija ku simu munywanyi wange Sula twatandise okugwa upofofu okuddamu omukubirako ku simu tulaba oba ddala ayinza okuba nga tategedde gwayogera naye Bakira tetwazeemu mufuna okukakkana nga tugudde ku butambi bw'amalaboozi obwatolose mu simu ya Spiderrock nga Mzee Bakidaawo amulikamu nga bainvesita bali ku ki obwa obubuuzi tabuli ku kiggwe Sandi agadde kunfuula mubi gwowa nnumba nsaba omanejinge n'ensooka mwana n'omutima gwa Katonda wange ow'omunda agaanyi naye neŋŋamba kamuyambe naye buli pulaani yonna gye mbadde mba pulaaningira ge mu buzibu nga mbeerawo naye gwe bw'ondaga nti kati essaawa etuuse ogende nga sifunye yadde 10 ku ssente zange zenzize nkuteekamu nkubuulidde saagala oneekwase kubinaddirira Muzeeyi taata kuba ne bweganda bamateeka muzibu bbanga nja kumuwanulayo ze nkubuulidde manager wangi omusango leero nga bungi waliwo kiki ekiganye taata nze saagala kunzannyira ku bwongo kunfuula musiru owulira nze abantu abasinga obungi ku nsi bandaba ndi musiru naye ng'ate nze mba mbasinga amagezi okusirika endiga etambulira mu nte naye beemanyi gyeraga ente ne bwe zigenda ne ziyisaawo omwezi nze nnyinza okuwa obusungu bungi naye gwondeesa obusungu manager ate kikyenkoze taata nkubuulidde gamba abasajja bo abaakutwala mumpe ssente zange bwe muba temumpadde ssente zange Spider ze nakugamba nti mumpe ezo naye nga si ze nakuteekamu nga nsusa ne mu miliyoni 4 n'omusobyo genzize nkuteekamu bwe muba temugenda zimpa muga Katonda mu ggulu nkubuulirira wano nze eryange enjogera alaali muga Katonda mu ggulu ali mu ggulu awo ze nkubuulidde omuganda agamba ekikula amangu kifa mangu ekyo ssente zange bwe mutampa ssente kyekyokka kyenjagala nkute mu mirembe ngambe nti nkutadde nkolere n'ekiriwandiiko nti mutadde nga ne contract ye tennaggwako agende mu management endala Flowers empa mpereza olugero lutegeeza ki akyabanja omunywanyi akyabanja mukatramikika naye bwe kitaba ekyo ku Spider nze ntegeera taata nkuwulira waliwo alina ekigambo kyagambye kyonna ekikugjeeko nga leero sigitegedde era toyinza kuntegeera kubanga kwambaze omuntu nza nti nkubuulira kino Spider tulaba nti oli mugezi ne pulaani zammwe ze mupangapanga nti kanindirire tukolese ero contract ebuzaayo bbanga bweritye eggweko bwe muba bagezi mumpe ssente bwe mutaba bagezi temumpa ssente manager nembadde nsaba muzeeyi tuleme kuwuliriza bintu by'abantu onagamba kino ekintu kyaffe babiri nga bwe twakitandika era tugenda kukituusa ku nzikiriziganya entuufu nga teremu yadde kukamuguwa yadde kuyomba yadde kukola ki kubanga terina kulikeera ku nsi taata anti kaakati bukyanga oŋŋamba nti abasajja abo bandeeterako ku ssente wayise ebbanga ki yogera ebbanga yo liyiseewo taata naye nayogeddeko nabo nembagamba ssente zange nze saagala kati birala byonna njagala ekintu kimu ssente nkuwadde kuva kati n'abasajja bo mpaka ku Mande nkubuulidde gamba abasajja bo abaakutwala mumpe ssente zange nange ngenda tunda omuyimbi wange ono ye Wolokoso mu weekend taxi